Okay, mukulike nnyo mukumulako kwa kayimba oli wa mukisa ne bozala baba mukisa. Stabu watale tuli awo nga tulaba emikolo. Abantu ne bayomba n'abantu tewabayita. Kyava ku kyabamu. Nze nina abantu bangi. Okay. Families zonna bazadde bange eri mu kika kyange mwe abayimbi wali wange wafunda twali juddo bane tukola tutya ne wali wafunda. Yes. Kati abantu obagamba kimunanga abanyiga bansonyiwe bakwano naye sala zammwe tuzeetaaga. Somere ku number 5 eyo. By Imam abasoba mu 10 okuva mu West Buganda basomeseddwa ku ngeri y'okwekulaakulanyamu saako n'okukola emirimu gya Allah nga tebasabiriza. Bino bibadde ku muzikiti gwa Masigidi Nulu Empongo Butambala era nga gwategekeddwa kulera dawa nezaaka mu West Buganda. Muhammad Muwonge basabye gavumenti okubateeka ku payroll ya gavumenti ku bana bakola omulimu gw'amaanyi okubuulira abantu wamu n'okubewazisa okukola ebikyamu. Wayirinjawulo bonna begasa nga bwe tuwanjagira gavumenti okubeera nga ebintu nga bino bifangako nnyo ne bannaddiini bonna okuwaliza wamu kusaba gavumenti eberingi batandika sisitemu basasula omusaala bateeke ku payroll ya gavumenti baleke kubeera nga bakola mirimu gye bannakyewa bebabeera mu bantu abawansi bakumakumi kubanga kubeera nga liri wamu n'okubeera nga ligasi n'okubeera nga terijjamu butubanguko bakola omulimu gwa bbeeyi nnyo. Bayimaamu bano era bakubiriziddwa okwewala ebintu ebyokulinda ng'okubawa obuwi bakole nnyo basobole okuva mu mbeera embi. Mu butuufu enjigiriza yonna ey'obusiraamu tugamba kusooka kola n'emikono gyo. Bafube nnyo okulaba nga bettanira kuweebwa bettanire nnyo okugaba. Abateeseteese omusomo guno ne basaba okukikolanga buli mwezi. Ate yo Uganda ng'eyita mu kitongole kyayo eky'ebyobulambuzi bassa omukago n'eggwanga lya Ireland okulaba nga batumbula ebyobulambuzi mu nsi yonna. Bino bibadde mu kukuza olunaku lwa St. Paul olukuzibwa buli mwaka nga 17 Maachi ng'emikolo emikulu gy'abadde kayabwe ku Equator ku luguudo lw'e Masaka. Ambasada wa Ireland mu Uganda Cormac Shine ategeeza nga okwegatta ne Uganda mu byobulambuzi bwe kigenda okuyamba ennyo okuleetawo obumu n'enkola y'ebyemirimu. Valued partner of ours. We've been working with them for some years now on the global greening. This is the second time we'll be greening the equator. Last year we greened the Biharwe Eclipse Monument in Emberara, and the year before that we greened the Nile Bridge in Jinja. But we're delighted to be back here in Kayabwe. I think the equator is a great symbol of the Pearl of Africa, and we're always glad to work with UTB to highlight the great work and the great tourism that's on offer in Uganda. Okusinga balambuzi n'obusuubuzi olaba amaduuka gano gonna mulaba magule agatunda ebintu ebyemikono n'ebirabo by'emmere nabyo restaurants weziri abantu b'ekitundu kino bakola ssente olwa Equator eno. Mwebale nnyo abasasi baffe. Stabo nga tumaliriza abantu bandiyagadde omwana ono engeri wamukuzaamu okutuuka okufumbirwa okumusomesa bizibu ki bye wayitamu oba okusomoozebwa? Kubadde kungi abazadde bakimanyi kintu kuza mwana tosobola kinyonyola n'okimalayo. N'ekikulu kya byonna Allah nsobozesezza omwana mukuzizza asomye amaze yasoma business era ye administrator wali ku Sana Medical Center Ekitebe. So kati ekibadde kiddako kibadde kyakufuna mwami mwanange mukuzizza mu ddiini mu mpisa n'obugumiikiriza n'okubeera omukozi. Buli muzadde ndowooza ebyo byatunuulira ng'akuza omwana. Abantu abamu bagamba taata tebamulabako. Taata teyasobola kubaawo naye yatukkiriza era ku Sande nga 7 gye twasooka ne tukola nnika ffe mu Busiraamu omuzadde omwami agaba omwana era yatukkiriza n'atuwa muto we yabaddewo. Bale kuzimba nnyumba. Alhamdulillah. Omuntu yandiyagadde okubeera yandiyagadde ng'akuba like nga muyimbi munno omuwa amagezi ki kubanga okulanga oli mukyala n'ozimba amaka bwe gatyo si byangu
kuyimba kwako wajja mu ssente oba waliwo n'ebirala byokola? Mukama yeesiriza mu kuyimba byonna byenkola ku ssaawa eno wadde nga n'ebirala byenkola. Nina Stana Medical Center, Stana Mental Works wali wetuli tooki ebyuma welding, n'okulima n'okulunda n'okwerekereza okusevinga n'okumanya kyenjagala kubanga ebingi nyo byetweresa. Obaka obusembayo abaguzi otusiibula obudde butuweddeko. Bali nnyo tuwagira akayimba kange akapya bakayita afumbiddwa mukanoonyeko ku YouTube basewo. Ka video yafulumye? Eriyo audio. Tubagaliza okusiba bulungi. Nze Sharifa Namuyomba ne Stabbo Wanatola wamu ne munaffe Mebo Mulungi. Tubagaliza weekend ennungi. Wetutambula olunaku olwaleero.